Otyo tubaniriza nnyo nate mu kasinema kaffe kano ak'obutundutundu akamanyiddwa nga omuzimu gw'embaale. Jjukira nti omulundi ogwayita twalaba abasajja nga bano abagumira ekiso, ne tulaba omusambwa, ne tulaba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bafubutuka egy'akaweewo nga bwe bagwa ebigono okweziribanga, okwo kw'ossa n'abaana bano abaali bava ku mugga ne babeera nga ensonga z'abatabukako nga omuzimu gw'embaale gutamye bugo. Twalabamu Sisi nga yeetoolooza abantu ne bagwa kanzunzu, ne tulaba ekibira era n'abantu nga beesala akajegere nga abaana baabwe babulidde mu bibira biri eby'embaale. Era we twogerera muganda wange, emirambo twagiregerako nga gizuukira okuva mu ntaana ne giryoka gitwala abantu nga kaguddeyo. Okwo kutwala n'omukulu omutaka ow'ekalungu ow'emitwe ebiri alina n'amaaso agaakanga ettaala nga afubutula abaana okujula okubasuula ku nkanaga. Twalaba abasezi abazuukiza emirambo awamu n'omusambwa ogw'ettimba mu kkubo ku makyadduku ku musawa ez'omutuntu ne guzinisa abantu agali benjole ng'ate gugamba nti tegusonyiwa. Omuzimu gw'embaale mulimu abasezi abalwa abalya abantu nga balamu, abawamba abaana nga balinga abalya ensenene. Nkutegeeza nti nno twakamaliriza nga waliwo omunyama. Omuzimu gw'embaale olunaku lwa leero mu katundu kaffe kano ak'okubiri tugenda okulaba bamuze ekinzinzi kinvinvi, tukuleetedde Nakalanzi Aisha, tukuleetedde Bugembe Mavini, tukuleetedde abazannyi ab'enjawulo, tukuleetedde Nannyombe Shanita nga bulijjo. Tulengera omuliro wano mu nsozi z'embaale. Mukisa Anodi ku screen tulengera abajjaasi bano bamusibira mu bbwanga nabo tandise okwetegula ensozi. Jjukira nti eno sitole yawandiikibwa Mugoya Michael, omusajja oyo era ye director waayo Mugoya Michael, ate era nebeera nga yagattibwagattibwa bano aba ITV Uganda. Omukutu guno gusangibwa wali eri ku YouTube. Mwebale nnyo era abazannyi bangi nnyo mu kano ak'olunaku olwaleero. Omuzimu gw'embaale gutabaala Obuganda. Olengera omwana ow'omuwala abakutuukiriza wano ku munyama gwe nnyini gwe twasembayo ku mulundi guli. Kakati omusezi agenda okudda. Yeebuuza omuntu azannyidde ku nnyama ye. Agamba nti nno ennyama ye si bw'ati we yagiretse, wateekwa okubaako omuntu eyeefudde olugezigezi n'akwata ku nnyama y'omusajja ono. Kati kwe kusalawo okwebuuza nti no ani ono azannyidde ku munyago gwange? Hombe! Waliwo omusajja alina jjujju ono amuwanula waggulu mu bire n'ayitira mu matabi g'emiti n'alandinga ku muti guno. Era nga we twogerera yeekwese waggulu ku muti ate nga omusezi munne ono wansi ye tamulaba, tamukubako kyamulubaale. Hombe otunula emabbali n'emabbali ne weerabira okutunula waggulu n'atonnya ku nsi ku ttaka wano ng'alinga kapa eyankatonya. Oli ku muzimu gw'embaale. Omuzimu gw'embaale gutulengera wano essaawa ey'embaale, ekifo ekisinga okumanyibwa wano mu kibuga eky'embaale. Kakati Laduyines kakati ono muganda wange bw'ase wano ku nsi ku ttaka n'asuula omusezi eyabadde awambye n'abeera nga atuma abaana bano omuziŋŋoonyo. Wulira mumpuliriza naye tukola ki? Tutamudde katugenda muyisaamu gunene omuziŋŋoonyo gukulemu eri. Kakati bwe bakwata omusezi bamuyisaamu omuziŋŋoonyo nga babuyisa eno mu butuuliro ne guyitamu paka eri mu kamwa, olwo n'alyoka akkirira ekaganga ewa Walumbe Ttanda. Wulira kakati bano basazeewo okwekolamu omulimu okulaba nga omusezi ono attibwa, kubanga tewali ngeri yonna gy'oyinza kumuttamu okuggyako nga omuyisizaamu omuziŋŋoonyo. Kakati abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi noono omusajja ne babeera nga bakikolako. Ne balyoka bamukuba eri embi. Olwalyoka omuyisaamu ekiso muganda wange n'eradu n'ebwatukirawo. Hombe! Waliwo jjajja waabwe yennyini asangibwa eri mu ggulu ddene. Jjajja waabwe yennyini ow'abasezi tabeera ku nsi, mangwago n'atonyeza ezziga ne liyita wano muziŋŋoonyo ne liyita mu musezi mutabani we abadde attiddwa. Okukakkana muganda wange wali olowooza nti Yesu yekka yazuukira. Omusezi wuuno azuukidde ow'embaale. Bannaayo weetegereze, omusezi abadde attiddwa n'ekiso azuukidde.
ono akudadde agambye nti no ye tamala gafa byakajanja era bw'atyo n'amala n'atikkira enkofiira ye. Kati okuddako wano mawulire agatalinda gaagano yakubye nette ebisolo n'abantu bwe babadde nga batta omusezi muganda wange Laddu yasse ku nsi nettiramu abantu n'ebisolo bo tebaagala kutta musezi munnaabwe. Kaakati mu mawulire agatalinda agagudde wano mu studio eza ITV Uganda eripootingira wali eri Embaale, Laddu kattira essa abantu. Laddu yasse abantu bana nettiramu n'ebisolo ate neeyonooneramu n'abantu nga Kanaaluzala yavudde mu kutulimbula okugezaako okutirimbula omusezi wulira. Kaakati abatuuze ab'oku kyalo bawanaali beebuuza lwaki abantu babeera nga battibwa Laddu mu ngeri ey'ekyeyonoonere. Kaakati ono omukyala yafiiriddwa abaana be babiri balamba era nga agamba nti no Laddu eno yagudde mu ngeri etategerekeka bulungi. Kaakati ono ye muzeeyi ow'awaka eyakubiddwa Laddu okukosa n'abaana be babiri balambirira abafudde n'omwana omulala ow'okumuliraano era ng'agamba nti nno ebintu tebyabadde byangu. Kwegamba Laddu eno ekubanga amasannyalaze gano agava wali eri ku bbibiro ejjinja. Era Laddu eza bulijjo zimanyibwa naye eno si ya bulijjo. Kakati abatuuze bagamba nti no ekintu kyagudde nga kiringa amasannyalaze. Ekintu kijja ne kibaŋuuza ne kibakuba ne bavuere era n'abantu ne bafiirawo kussa n'ebisolo. Ono omwana baabukubye ng'amasannyalaze era ono n'asirikirawo okukakana ng'alemberya embyowe kaganga. Omwana ono ateeberezebwa okuba mu myaka 10. Omwana ow'emyaka 13 gyokka nga asomera wali eri ku Wano Primary School. Omwana yattiddwa mu ngeri ey'ekyeyonoonere. Kaakati Wambedde Muhammad yagatuusako ono omwana muwala asipootingira wano mu studio. Kaakati bamuyitamu Tesisala. Breaking news, tuddako wano ku Republic Street Embaale ne tulengera amawulire amapyata agaguddewo. Abasezi bano tebafa. Jjukira tuli mu kano akayitibwa omuzimu gw'Embaale. Amawulire agali okutambula wano ku ITV Uganda eno station esinziira wali eri mu kibuga Mbaale galaga nti nno ebintu bitabuse. Anti weewuliriddeko Mary Jane abadde asaka amawulire nga agaweereza abantu okusinziira ku TV studio. Emisambwa gyamunoonyezaayo ne gigamba nti ani gw'olokoma okukakana nga awambiddwa era wuuno wano. Anti wulira abasakazi bano babadde beebase ekiro, abakozi ba TV, abakozi bannamawulire babadde beebase ekiro, ekintu ne kibazuukizaayo ne kibagamba tugende tulime. Kaakati baabano bakutte ekidima batabaaza akasimo. Anti raba abaana ab'obuwala baabano bavuddeyo mu bikunta byabwe. Kati uno asalawo okugenda okusalira ne ku bitooke agamba nti nno nange kankolere ddala ate oba. Kaakati abasalira amasanja ne gatandika okwetereza. Amasanja ne galyoka gafuukamu abantu ne gafuubutula abantu ne gafuubutuka nga gategalise entiisa neereeta n'omuntu okwekunkumulira. Amasanja ne gafubutuka embiro gaagano ate gayitiddemu eno okutaayiza n'abadde bayita eno. Abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ne galyoka gabatwala entyagi nga ne Nnabugisi mufungize. Kaakati nabo beebuuza ki ekigudde mu kitundu ku ssaawa zino bibadde bwakiro obukedde ebintu bibafuutula biri masanja. Hombe waliwo atangaaza. Atangaaza alina omunyama gwakutte. Ono ayayuya n'okuyayuya nga empologoma ewuluguma enoonya gweneerya. Yafunye dda ne baagiro wano waateeka omunyama gwe. Oba mujjukira bajjajja bali abaayiganga abantu. Muganda wange bano bo bayiga bali baayiganga bisolo, bano bo bayiga bantu. Kaakati agamba nti no ejjambiya ye emubuze aginoonya tagiraba. Agamba ni ajjewo ejjambiya yange egenda okusala omunyama.
kati aba anoonya ejjambiya ye alese n'omunyama gwe wano emabega agenda okulaba nga be babadde bayiribya baabano bagombye sebagala miryango beerabira emyaganya omuseze n'abagwako n'alyoka abatwala kayirigombe baabali abatudde kaguddeyo nga nena gulese humbe ono nankulu akyusizza engoye atambula yeeyagala misana ttuku nakuba leero temuli bantu yeebuuza lwaki kkubo temuli bantu olwali waliwo ekiguddewo kati aba akyama n'alengera omwana ono nga bamugalamiza wano n'agamba oke waliwo ayize kwe kwefuula omuzira kisa laba kakati kwe kutandika okusumulula omwana ono empolampola jjukira omwana ono akyali mulamu naye nga bw'obanga omutunuulira oyinza okulowooza nti yafudde dda omba oli yageze kunoonya jambiya akomewo amuyiseeko kiri ekiso ekyamugajanga asobole okumulya omwoyo obunyama okumugajambula era n'okumukavula emisana ttuku nga ensi yonna eraba kakati ono nankulu kwe kusalawo okwesumululira omunyama witegereze buviirawa kati aba mubuuza gyaviira kumbe omwana abadde mulamu n'alyoka afa omutuka waliwo afiira mulogo omwana nasaako akakokola tondeka nnyuma baakanagereseeko aba akyali awo agenda okulaba omwana ng'ate bamukomyawo bamuyibya ne bamuyisaawa n'ebyasa kutegeeza nti nno oba ova wankawona empologoma ate engo n'ekweteega kakati omusezi eyazuukidde yoono anoonya ani eyazannyidde ku munyama gwe ani yazannyidde ku munyama wange baani abo abadde bagezaako okunzita baabano kaakati baba batambula balooza luwe okalya ddakadada muganda wange omusezi gwe batta bagenza okukizuula nga mulamu ttuku katuddako wano mawulire uno munnamawulire ebintu gwe byayiribizza masanja bamaze ne bamuzuula nga mukwana wange bamunywedemu omusaayi era nga mukazi watugaakaba gakomba kakati uno alulojja aluva ku ntono atutotolera akawovu n'akaga wuliriza omukazi wattu n'ebigambo byayogera bimuva eri tasobola kubyatula bulungi teyeetegeera bulungi ebintu byamuyingizaamu embeera ezitategeerekeka era bw'omulaba agira neyeeyisaamu ng'olusambwasambwa kaakati yenna takyategeerekeka awunzewunze wadde nga bamuzudde kakati ono munnamawulire munne agamba nti no munnange kulika naye ali wano yeewaana nti no yali abifunyeko ebintu ebyo naye n'asimattuka kweri yasimattuka kati bwe tuddako wano mu studio za ITV Uganda ate waliwo agaguddewo akamyanso kaakano laddu etabuse mu nsozi gammwe agatalinda nange omuweereza wamwe nazziwa Amina waliwo ekintu ekitandise okusoma amawulire katono aba alaba amawulire wano kwe kufuna omugenyi n'amugamba nti no yingira gino gy'emitwe emikulu kati ekintu kitandise okusoma amawulire nga kigasomera ku TV yaabwe ey'omu kitundu kakati bano abalaba amawulire kuliko omwana ow'obulenzi eyeegombye asoma amawulire abaana babiri alipootinga nti no laddu emaze okutta abaana babiri balambirira kakati ono alaba amawulire ali kunyumirwa naye nga bwe yeegomba omuwala asoma amawulire agamba nti no akawala akasoma amawulire kamukuba era bw'akatunuulira bw'ati akeegomba omuzimu ne gwogerera ku omusambwa ne gwogerera ku tinkukuba omusambwa gwogedde kale tuneegwa naagwe woningirawo nti no tuleegwako omusajja n'ategeera nti ono si musomi w'amawulire ga bulijjo kaakati baabano beeguddeko anti gwawoninze kaakati guyitidde muwala ono abadde atamanyiddwa batandise okwekuba akawuna kati wano waliwo omulenzi akuba akawuna omuwala omba omusamba gufulumidde wano mu kizwalinga ekizalimwa ne kibakwata wano mu ngalo zaabwe ne kiddirayo nga kyesekera
tunuulira ekiri wano mu muzimu gw'embaale ekizwalinga bwe tuddako wano mu nsozi ITV nate yeeno yeegunjulidde ogw'okugaleeta ab'amawulire babano bakuga okutusaako amawulire galeero kaakati omusajja abadde alipootinga amawulire eyeegombye omuwala mukwano gwange okwegomba omuwala atamanyi kyebeegombe kyamuviiriddeko okwesirika. Omusajja yeegombye omuwala gwe yalaba ku mawulire ate n'atandika okuzannya n'omuwala olulala jangu okwekula akawuna okukakana ng'omusajja bamusulise era wuno kati omutwe gwe guli ku ttaka ebigere biri eri waggulu era ali wano takyabitegeera bannamawulire babano bavuddeyo okuva mu mikutu egy'enjawulo batandise okumwokya bannamawulire batandise okumwokya kajjojijoji w'ebibuuzo oluvannyuma lw'okulaba omukyalo oyo kyokka bamubuuza ebibuuzo omusajja wattu asirise be kyetavaamu wadde akagambo n'akamu ye omukyalo oyo wamaze okumulaba kyatusewo kitawa kinsozi kaakati babuuza omusajja ono afuuse nampulira ziri afuukidde ddala oli kasiru atasobola kwatula kigambo omusajja ebintu bimusobedde yeesulise alengera abantu beesulise kati kwe kubuuza omu ku baabaddewo abatuuze nti kiki ekyaguddewo yenyawo omuvubuka omulala ye yakuttewa kaakati waliwo omuvubuka omulala nga babadde ababiri balabye nga munne yeesulise humbe nga naye yeesulise n'alyoka atyekula giri emizibu nga yeesulise ono omusasi ye Gloria Alice okusinziira wali eri mu nsozi era nga bwe tusinziira wano mu nsozi waliwo ate ebikyagenda mu maaso kati bano bava ku luzzi beetise ebidomola jjukira waliwo ekintu ekyayuuya nga kiringa ekinoonya gwe kinaalya kati bano batambulira mu kibinja beetise ebidomola kuliko n'abalala ababawerekedde tuutuno weetegereze oli ku muzimu gw'embaale kaakati wabaawo omuntu aba yeekwese nga temumulaba era bw'olaba akasiriikiriro kano akalwanya n'eminya okukakana omusajja wona afa omutuusayo natewoona atandise okukwata abalamu tteke omusajja atwala balamu omusajja talinda bafudde okukakana nga ono mwana muwala bamunywezeza kakati agamba nti nno gwe kenkunywezeza oba oyagala nkusonyiwe osooka kumbuulira banno beekukumyewa n'asuubiza kakati omwana ow'omuwala wano wawonera kakati mu kifo ky'okugumaza embiro omwana ow'obuwala labo bwasalawo okugenda nga anoonya banne gye bali kakati agenda akwekula banne gye bali agenda abanoonya humbe ali ku kamasu k'omusezi kakati agenda anoonya omu ku omu ono omusezi ye akolera wali eri ku gye bayita remote control send a thief to catch a thief nga antisindika omuli agende akwate omubbi munne kakati bano bye bakutte omusezi ye asazeewo akozesa ono yekiwaabi kakati ye agenda abuulira omusezi ono buli mwana munne gye yeekwese humbe basajja batu ne bakazi batu abasuula manyo gengo tuli ku muzimu gw'embaale ekiddako yeno ekisi y'omusambwa mukwano gwange kakati bwe tuddako eri omu ku bannamawulire ono buloga kakati omukyalo ono buloga agezaako okugenda eyo mu nsozi naye ne yeefuula omu ku bannamawulire asaka amawulire agookya n'agaleetera mikwano gye abamugoberera ku social media ulira kakati ono buloga asazeewo okubeera nga aleetera mikwano gye egy'oku social media abamugoberera interview n'oli omulenzi eyabadde yeesulise kakati omulenzi eyabadde yeesulise yasazeewo okubeera nga bakolera interview ku ssimu mu kifo ky'okutambula atuuke mu studio ya buloga ono kakati okusinziira ku kigenda mu maaso buloga asazeewo okubeera nga interview eno agifuula live anti wuuliriza kakati buloga ono okusinziira ku engeri gy'abuuzaamu oli omusajja omukazi eyansulise nga ndi kumpi
neeraba nga ntaddeko engule eya kyenvu. Kati ono omusajja eyeesulika yalengera munnange nga yeetaddeko engule eya kyenvu ng'ate n'omukazi eyamusulise amuli awo kinnya na mpindi. Musajja wattu enviiri ne zimuva ku mutwe bakyamubuuza ebibuuzo. Wulira. Simanyi naye ndowooza mikwano gyange girina gyantwala. Kati tamanyi engeri gye yawonamu naye asuubira nti no abazira kisa be baamukwatizaako. Musajja wattu n'asobola okusimatuka olunnabe. Wulira. mukyala we yakola ki okukuyamba? Kati amubuuza nti no deemu we alina engeri gye yamuyambamu. Kakati aba awuliriza. Ekyo yakisekera mwemanyi ebintu ebityo bibiteekamu fiiringi. kakati bakyali ku interview wano. Kati ono amubuuza nti no ebyamawulire okyasigalamu. wabivuddemu oba tonnabivaamu? ebintu byokeza balakisi Kati baba bakyali ku interview akazimu ne kajja. Nga olweko katono waliwo ekinkanga. Nankulu ne bamulengera ku TV. Muli kutukolako interview nyabo nga musinziira ku social abantu media. basoose kuwulira ngoma ne bawulira n'enduulu. Kati Nankulu awambye studio amayengo agaggyeko kati yasoma amawulire. Omulenzi n'asalawo gumazambiro. Abasirikale balabiddwako nga badduka. Nankulu studio agiwambye atandise okuripootinga amawulire okuva live eri mu balakisi z'amagye. Agamba nti no studio bagiwambye ne balakisi z'amagye baziwambye. Mukulu wa Mbeze alabika wafunyemu obujulizi kale mugira mukyekumiseko. Kati buloga n'asalawo okusiibula abawuliriza abamugoberera ku social media. Osobola okumugoberera ku Twitter, Instagram ne Facebook. Ye Shanita. Kati bwe tuddako mu nsozi muganda wange ebintu byatabuse, ebintu birinyisizza omutindo. Kati bano abaana ab'obuwala bali wano banyumya. Ajja yamba okuzuula abaana gye baawulira naye ebintu byali akozesa byali birimu ekifere naye nebikola. Kati ono omwana y'owala yeebuuza nti no abaganga abakozesa ebintu ebitali tradition ebiringa ebyekifere ate bimala bitya ne bikola. Ojjukire kaliwe kati Omusajja omuganga omusamiza ajja asawula abantu mu kifo ky'okozesa endeku ng'obusaasi ate akozesa bucupa. Abaana bano beewuunya. ebintu bikyuse. Kati eriyo amasawo ag'amabaati ate n'amasawo agali mu kalina. Weewuliriddeko mukwano gwange bw'obanga olowooza essabo liba lyassubi lyokka tewaliyo ag'amabaati n'agakalina. Era kati gino emizimu gisoma n'amawulire ku TV. Kaakati Nankulu avuddeyo ku TV ono kati era ateegedde ku kkubo nga enkola ye bw'etera okuba. Ye ateegera mu kkubo. Oba otambula gwe omwana ow'obulenzi owo ow'obuwala n'olonda ekkubo Katonda buuza. Alowooza nti naabuuza muntu humbe ono Nankulu. Njagala ndukireko ku mukeeka. Kati n'amusaba amulukireko ku mukeeka. Nyamba bantu. Omwana n'ayagala okugaana naye olwo n'amwegayirira mukazi wattu n'asalawo okujja ayambe. Kumbe kyagenda okuyamba. Ekyo kye bayita abantu abalungi. Tomanya kiki kye bali munda mukwano gwange. Tuzzeeko wano mu kibira ekimu ku byewanaale waliwo omukyala eyabuliddwako omwana we. Kakati abaganga bamugambye nti no agende ayimirire mu kibira atandike okukoowoola omwana we ng'agamba bino nti afumbye ebinyeebwa amatooke n'amaleewa olwo omwana alyoka akomewo. Ebintu bitabuse bibuzaawo abaana. Omwana gwe balyokoola bamuyita Walumezi. Walumezi okusinziira wali eri mu nsozi z'ewanaale omwana yabulidde mu kibira. Era ono maama we ali wano alaajana awaajaga yeeziribanga agamba omwana wange kamukoowoole. Mwana wange gyatuddeeka nafumya amatooke n'ebinyeebwa n'amaleewa.
anti uno omuzadde atandise okumwanjaga ng'agamba omwana we akomewo akombe ku lyeddigobe, akombe ku ddigobe, akombe ku keewamala, akombe ku kemuntamu, alye ku kamere kubanga amunoonyeza kiro kyonna tamulabako. Naye abazadde babuliddwako abaana baabwe ng'ate ebintu ebibabuza tebabitegeera. Abaana bali kubulira eno mu kibira, otambula ekibira kyonna, otambula n'obuna ekibira, obwoya okujula okukugwa ku magulu, naye nga omwana wo muganda wange luba lwayaba. Omwana wo obeera tomukubako kyamulubaale, ebintu bimusomba ne bimuleeta eno mu kibira, n'otandika okulaba ebizezengere, n'olaba ebijja nkunene, n'olaba ebimenke, n'olaba ebintu ebitiisa, naye nga omwana ye tomulabako. Ensonga z'omuzimu gw'embaale gutaamye. Omuzimu gw'embaale gutaamye. Abazadde nabo baba bano basazeewo okwesogga ekibira batandike okukoowoola, naye embeera egaye, obudde buzze ku bunnaabwo, emberenge egaze. Era nkutegeeza mukwano gwange ti bw'otuula wano ku miti gino egibawanvuwa emiwagufu, oyinza okulowooza nti nno muti, oyinza okulowooza nti nno muti humbe azimu oba asambwa. Ebintu biri wano tebitegeereka. Kakati abazadde bali eno mu kibira bagezaako okunoonya wano na wali. Humbe eno gye banoonyeza mu kibira ate yeri abantu abagumbye, yeri abantu abalidde kava abeekukumye, nga bano olwamaze okusuula nabe nabo ne batandika omuyigo ogw'okugenda nga bakukunulayo omwana omu ku omu, bakukunulayo omwana omu ku omu. Anti owulira, buli gwe bakwatako kichwa, buli gwe bakwatako kichwa, buli gwe bakwatako kichwa. Omwana bamuserengesezaawo olwekaganga n'alembalemba okakananga ali eri ewa Ssenkaba. Kakati waliwo omwana woono ayagala okununula munne. Akitegeddeko nti no munne ali eri munda bali kumugajambula. Kati ye kwe kusalawo okukozesa obuvumu abeere nga afazaali yeeteekayo agende asokoole munne mu mannyo ge gagoonya. Ono asazeewo bw'asokooleyo munne mu mannyo gagoonya. Anti wulira, bakwatamu ye naye ne bamugajjambula, wuuna bamuleese bukukubira ne bamusibira wano. Yemmwe abadde bagezaako okununula munnammwe, mwefudde bassemitego. Amaanyi amemanye mukimanyi tegasa ssemitego. Kakati kali ugamba wuuna alukomezaawo. Atandise okuloopa banne gye bali. Ono agamba mwabadde bataano. Kakati asembayo aliwa? Tambuze. Okay. Bw'abanga akubuze kati nkwatamu ggwe. Bw'olimala ndikwatamu ggwe. Kakati bano babakutte wano, babasibye wano. Oli omusajja ayiga abantu ng'alinga ayiga emisu, ng'alinga ayiga obuweebwa, ate buli gwakwata ng'asiba wali eri ng'agenda anoonya abalala. Olwo buno abeera ababoobeza. Kakati gino minyama. Bannaye kiki kino ekitwezingiriddemu? Kakati bamanyi bano abaana ekintu kibezingiriddemu nga tebalabako omuntu. Humbe bano abasajja bamanyi n'okutega emitego gino egy'emiguwa ne balyoka bakusikambula. Era okukakana nga buno obwana bukazi bwattu bambi, buubuno nabwo bukwatibwa, buubuno nabwo buleeteddwa mulyamu Kajanga, buubuno obwana bukazi bwattu ne busajja bwattu, buubuno kaakati bugudde mu mbi, babusibye wano ku bitooke we bagenda okububoobereza. Era eno yessaawa ey'okuboobeza. Gino gye giringa emigeto, gino gye giringa emigeto nga bw'onoddira ensonzi n'ozitunga ku luti n'omala n'oziteeka wali eri ku kikaliriro. Kaakati omusezi keekano kati ennyama yange emaze okuboobera. Anti ndowooza weewuliriddeko ennyama emaze okuboobera. Kakati omusezi wuuno ajja okutandika okusumulula mpolampola. Amaze okufuna omukalo gwe, kakati agenda kwetikka oba n'abatwalira muloole bangi bulala. Kakati
kakati abaasumulula kumbe waliwo abadde akyalimu ku bulamu, abaana bano abadde bakyalimu kumbe nibabadde bakyali balamu, ne balyoka bafubutuka omuseze n'alyoka batwala nga kaguddeyo kutegeeza nti no abatudde nga ne Obugisu mufungize. Kakati waliwo abatolose ne bagamba nti no wano wafiira muloge, era mukwano gwange bw'omala okwesimatula ofubutukira ddala toddamu kutulula, asigala talaama. Kakati bwe tuddako wano ku mabbali g'omugga Nabuyonga, omanyi ogumu ku misambo egyo gutambula n'akatebe. kakati omwana ono yeetegereza omusamba guli ogutambula emisana. Omusamba gulina akatebe gwe gutambula nagwo, oluusi gukayimirirako, oluusi ne gukatuulako, oluusi ne gukeebakako, akatebe kafuuka ekitanda. Kakati bano abaana abeekwese wano ku mabbali g'omugga Nabuyonga naye bagamba tino wano era balinga abakyali mu lyamukajanga, kwe kusalawo okwemulula empola empola, bateekewo n'engeri ebuzaabuza naye bo bagende beekweke, si kulwa nga bagwa ku kyokya. Kakati tuzeeko wano mu mpuku, waliwo ajja atambulira mu mpuku, y'omu ku baana abaabuze. Empuku y'e Kawuuka. Omwana agitegedde nti y'empuku y'e Kawuuka. Tetumanyi kiki kimubuulira oba alina okubikkulirwa okw'enjawulo. Weetegereze, oli ku muzimu gw'embaale. Omuzimu gw'embaale gutabaala Obuganda, era kano ke katundu tuzzeeko wano ku studios gye balipootingira amawulire ITV Uganda. Ekiri wano mu studio kiri nti nno ITV nayo yawambiddwa. Wetwogerera news hour, abasomi b'amawulire si be bagasoma, omusamba gwe gugasoma. balakisi y'amagye mu nsozi. Ebintu byokeza balakisi y'amagye mu nsozi, kati omusamba gwe gufuuke gunnamawulire gwe gulipootinga. Wulira ekiri mu nsozi, wulira embwasi, wulira ekizuka. Abajansi bagezaako okwerwanako nga beebuuza ebintu ebiri okubakuba, tebabitegeera, kwe kusalawo nabo okujjayo embwasi. Ebintu bikuba amasasi, bireeta ebintu ne bireeta zinyeri ze bayita z'emizaire ezisingirayo ddala okuweereza akabi. Okwekananga tanka z'amagye abasajja ze babadde bayungudde mukwano gwange, ebintu biziteekedde omuliro. Ebintu biteekedde tanka z'amagye omuliro, era okukakananga helikopita enunula abajaasi ino ereeteddwa. Bagambye nti nno wano wafiira muloge, katudduke tuviire ensozi zino ez'embaale zitabuse. Omuzimu gw'embaale gutaamye bugo, ne balyoka baweereza ekizuka. Kabuze kata ne kikwasaamu mu nnamawulire ono. Munnamawulire abadde agasaka ekizuka, kabuze kata kimulandinge ku mutwe, era agumazizza mbiro. Bannamawulire wuno basazeewo okudduka beekweke, kubanga bo mu beebuuza za bajaasi oba za misambwa, baabano basazeewo okwekukuma. Ebintu bikyataamye, abajjayo mutwe essaawa bwetyo, abajjayo omutwe, bannamawulire okwepanka essaawa bwe zityo ojjayo omutwe. Laba omwana ono gy'alaga, laba omwana bannamawulire bagezaako okusaka amawulire muganda wange gakutuusaako gye babagajje, babeera bagajje mu mannyo gango. Oli ku kazannyo kano akamanyiddwa nga omuzimu gw'embaale. Omusajja yatambuza ebigere okuva embaale yenza akali mu mitambo. Tuzzeeko wano ku mpuku y'e Kawuuka. Jjukira nti empuku eno ey'e Kawuuka we wasinziira Ssenkulu yennyini. Kakati omwana ono alabika alimu engeri ez'enjawulo. Kakati Ssenkulu y'ono, ono ye Ssenkulu. Wulira. Oli mu kifo Ssenkulu wa Kawuuka kw'atuula okuwuliriza ensonga z'abazzukulu be. Ye ggwe wekka atakimanyi te eno y'embuga. Kwa Ssenkulu yennyini. Kuno kwe kwogera okwa Ssenkulu yennyini. Ono ye Ssenkulu yennyini.
ono ye Ssenkulu gwe tuyita gwe nnyini omusaamu ogukulira wano mu nsozi. Era ku ssaawa ya kaakano ono amusomera olukalala olw'ebintu by'ateekeddwa okukola. Anti omwewulirirako enteekateeka sinzigu. Enteekateeka sinzigu ey'okuzinda ebyalo, ey'okuzinda obwakabaka obulala obutali obw'ebugisu. Ono omwana bali okumuwalalira, era essaawa yonna twandirabawo ekyenjawulo wano, anti owulira Ssenkulu bw'ayogera. Obuzibu bw'embaale guuguno butandise okubeera nga gutotola akawavu n'akaga ebikukwatako. Abazzukulu bange abawaŋŋangukira mu nsi ey'ebuvanjuba bangi baagenda mu linnya ly'emirimu bye batadda. Ekibuga kyange bakireka mu matongo ne bakulaakulanya ebibuga. Omuzimu gw'embaale si musanyufu olw'ensonga nti nno waliwo abaana abava wali eri embaale ne basalawo okugenda ne batabaala Obuganda, ne babeera e Buganda ate ne beefula Abaganda, ne balekayo ennono zaabwe ez'ebugisu. Kaakati omuzimu gw'embaale gusazeewo okutuma abantu bagende babanunulayo, si nakindi babasendesende babasuule ne beeyononesa n'abawala ab'enja kwanjula anti guguno omuzimu gw'embaale gutandise okusuubiza nti no gugenda okuwerekerezaako abantu bano abadde okuva embaale, gugenda kubasindikira abawala bannalulungi babaagale, oluvannyuma bazaalemu abaana ab'ebigere eby'ente. Ndowooza weewuliriddeko mukwano gwange, omuzimu gw'embaale guguno gwewera. okulasuula w'ensozi era ye ggwe omununuzi w'ensozi. Kati omwana ono gwe gulonze. Otabale ebyalo. Ako ke katundu kaffe namba 2 ak'omuzimu ogw'embaale gutabaala Obuganda nga abadde akabatuusaako yenze omusaaca eyatambuse ebikere okuva wali eri embaale n'enziyankasibirwa wano e Buganda nga najja ngoberera oluma lw'eggaali y'omukka. Yenze abadde bitambo agasineba kano akamanyiddwa nga omuzimu gw'embaale. Kano kabadde katundu kakubiri, nate mutulindirire mu katundu ak'okusatu. Abasajja abaana ab'embaale ku luno kugambye bazzegawanye batuleetedde kasiriizi kano akasingirayo ddala okubeera ak'omulembe. Musiibe bulungi era mugira mutwekuumirako, twegweko mu katundu ak'okusatu ak'omuzimu gw'embaale gutabaala Obuganda.